saliha kola emirimu emirungi kirungi akole emirimu emirungi wala yashruku biibadati rabbihi ahadan teka mutanda mukusinza kwe nateekamu okugatta ku Allah yenna anakikola anaabaviiriddemu awo. Tugenda kutandikira ddala n'obubenje kubanga obudde tulina butono. Akabenje akasookera ddala ku muntu yenna agatta ku Allah yagobebwa mu muzigiti. Allah yagoba omuddu alina amasabo mu muzigiti ne bw'aba mugagga atya kubanga tutera nnyo beesibako. Omuddu ne yeesiba ku baddu abo olw'okuba balina essente. We nagenda n'ensomesa omuddu yambuuza ebibuuzo, seeko ogenda kusomesa ku ki? Kye nalina omubuuza nagati oyagala nsomese ku ki? Era biki by'otayagala nsomeseeko? Nangamba aha gwe n'oli mwalimu omulungi omulongoose waamu ondowooza obawulira. Naye bwe yatuuka ekiseera yaŋŋamba ebigambo bino wammanga. Yaŋŋamba kisookera ddala seeka tawhidi tomwogerako kuba ffe tulina engeri gye tukwatamu abantu baffe okubasomesa aqiida. Ne mbagamba nti naŋŋamba ekyokubiri teka kutanda mu buwangaazi bwo n'oyogera ku bidaa kubanga seeka nange abikulembedde ndi musomi wa dduwa. Oyo nno imaamu namugamba nkiwulidde. Namugamba ekyokusatu nti nkwegayiridde mu buwangaazi bwo togeza n'oyogera ku byonoono by'abantu obwenzi. Seeko obadde oyagala ki? Konze nondera nangamba seeka abantu bano okusaala kukyali kuzibu. Naye baŋŋamba okusomesa okusaala wahum mushrikuun. Naye nga miskini tayagala nsomese ku shiriki, ayagala nsomese swala. Allah jalla jalaaluhu yagamba mu Qur'ani mu surati Muhammad aya 19 nagati gwagenda okusiba fa'alam sooka omanye annahu la ilaha illa Allah, nti gwogenda okusinza gwogenda okugamba okusaala ku lulwe asooka kubeera ng'ayawulwa. Tumwawule Allah jalla jalaaluhu. Kabenje akasookera ddala omuntu oyo takkirizibwa kujja mu mizigiti gyaffe. Allah jalla jalaaluhu yabagamba mu Qur'ani mu suratu Tawba yagati ma kaana lil mushrikiin, tekabatanda abo abashiriku ayamuru masajida Allah kubeera nga bajja eri emizigiti gya Allah bagobebwa mu mizigiti. Kyekisookera ddala okutuusa labanagati ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah. Kyekisookera ddala teeka mutanda mu buwangaazi bwe n'abeera nga ajja mu muzigiti okusaala wadde gwe omulabanga munno. Singa omukoboola n'alemera ku masabo mugamba asooka atoole shahada. Bw'anaamala okutoola shahada olwo nno alaalikiddwako okusaala. Naye nga tannaba abadan mugaana akamu ku benje omuntu okugoba mu muzigiti ng'oyambala enkofiira ng'oyambala ekkanzu n'okunyuma n'onyuma kiba kya bulabe. Ekyo kimu. Ekyokubiri Allah jalla jalaaluhu akabenje namba 2 emirimu gyabwe gyonna gisazibwamu kubanga tebalina akawunti namba kwe bateeka mirimu gyabwe. Allah yasazaamu emirimu gyabwe. Ne bw'abeera nga amenyeewo Kaaba y'e Makka n'addamu n'agizimbisa obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente n'abeera ng'agitereeza okusinga ku kifaananyi kyeriko wa huwa mushrikun billah, talina mulimo gwe maaso ga wakitiibwa Allah gubalibwa. Tekasemberayo ddala ne bekakutanda n'abeera ng'omuddu oyo azimbye Kaaba kubanga balina enkola yaabwe. Nga Haja yali awangalira e Kampala bw'atya ku makyanga ali awo la ilaha ulai wala ilaha ula. Yazimba omuzigiti n'awaayo ettaka wayita ekiseera gati nyina n'okuzimba ekkanisa. Naye nga Haji sente yazikwata n'agenda okukola hijja e Makka. Bw'amala okudda amaze okuzimba omuzigiti n'azimba n'ekkanisa. Wayita akaseera
Allah jalla jalaluhu namuleetera obulwadde nga bwakumugjawo. Obulwadde bumala omukwata, Allah namugezesa ne bamutwala mu ddwaliro ery'emulago. Bamutuuse emulago, seeka agenda okulaba imaamu eyabawa omuzigiti n'ettaka talabika. Nagamba ne tugende tulabe imaamu, tulabe haji waffe. Bagenda mu muzigiti balaba seeka haji, nange haji nga kibi, bamusabira ku dduwa, saba Allah akuwonye. Bwe yalaba ng'embeera eganye, yakubira pasita gwe yazimbira ekkanisa n'amugamba baseeka bazze gye ndi, ne babeera nga bansabira, naawe nazimba ekkanisa jangu osabire. Bwe bamala okutuuka waali, namugamba yatula Yesu. Haji n'ayatula. Oluvannyuma lw'okwatula Yesu, Allah jalla jalaluhu namujjulula mu dduniya wa huwa kafirun. Ne bw'amala okufa, imaamu teyamanya nti haji yabadde ayise pasita kumusabira gwe yazimbira ekkanisa. Balwanira mayiti. Pasita agamba nti ffe twagenze ne tusabira. Haji yakkiriza okwatula erinnya lya Yesu. Wakadhalika olwaleero twagala tumutwale. Imaamu agamba ffe twazze ne tumusabira kubanga yazimba omuzigiti. Imaamu n'agamba nti munnaffe naffe tumwagala. Okuziika kwali mu tiyagasi. Abasajja abamanyi batuula. Bamugamba imaamu nti imaamu munnange weesonyiwe haji. N'agamba lwaki? Kubanga haji yasazeewo oluvannyuma lw'okufa kwe. Yayatudde kiyayatudde. Ate nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ategeeza nti man akhiru fi kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Yenna alisembyayo la ilaha illa Allah nafa ajja kuba amaze okuyingira ejjana. Naye si ye yasembezaayo. Yasembezaayo nakaafuwala. Nabo ekiti emirimu gye gyasaziddwamu gye yakola. Byakeera enkya ku makya n'abeera ng'azimba omuzikiti yalina empeera. Naye olunaku lwe yazimba kkanisa, amakulu yakakasa nti obusiraamu oba olyawo buyinza okuba nga temumala. N'abeera nga yakomekkereza ng'emirimu gye gyakoze gyonna giviiriddemu awo. Allah jalla jalaaluhu n'akomekkereza ng'agamba mu Qur'ani, ulaika khabitat a'maluhum. Emirimu gye gyasazibwamu. Yenna ayingira essabo, yenna azimba essabo. Emirimu gye gisazibwamu gyonna. Ne bw'oba wazimba muzigiti toyina mpeera. Ne bw'oba wakola kaweefube yenna nga wasoma eddiini n'obeera ng'ogenze n'omaliza Jami'i Madina n'ovaayo n'okola daawa, empeera ofuna olunaku lw'ova mu busiraamu, olunaku lw'oyingira essabo lwe lunaku lw'ova mu busiraamu, emirimu gyo lwe gisazibwamu. Allah bw'atyo bategeezezza mu Qur'ani mu suratu Tawba. Ke kabenje namba 2 kusazaamu mirimu gyo. Lumu nabagamba seeka yafuna obuzibu, Allah gwe yagerera yali musajja nga musamize, naye nga bamwagala nnyo yatandika nakukuba kitabo ne bifuuka akagenderere. Seeka akola bwe yalaba biganye n'ateekerawo ddala essabo. Ne livuga nnyo e Kampala nga bavaayo ne bajja mu kifo ekyo. Lwali lumu n'agamba imaamu nti mpulira nkooyo okukola essabo, olunaku lwa jjuma enkya ŋŋenda kusiraamuka. Era kusaba ngambira abasiraamu omuzindaalo gwaliwo mu tawuni. Haji n'agenda kunakani ku muzindaalo, bannange olunaku lw'enkya mujje mubeerewo nga muli bajulizi ŋŋenda kusiraamuka. Siraamu ne yoga nti ye musajja akulira amasabo yagenda okusaba ti ye. Ne bagenda bajja ku muzigiti kwolwo emmere yagigula. Tuba ŋŋenda kusaaza jjuma, seeka neegayirira. Seeka nkwegayiridde nnyina omugenyi agenda okusiraamuka olunaku lw'enkya. Kwegayiridde jangu osome khutuba. Mga nnyina nanga nti kansindikeyo oyo muwalimu. Allah n'asaasira n'asindika omuwalimu. N'agenda. Maliriza simanyi mugenyi ki, n'asituka mu magandula g'amakanzu agakweya wansi. Nangamba seeka ekindeese, mpulira nkooyo okusamira njagala kusiraamuka.
wadde nazaalibwa ndi musiraamu naye olw'okwagala akasente sente nzifunye ndi mugagga njagala kuva mu shiriki kikale fa asilama nasiraamuka bw'amala okutoola shahada ne bakuba enduulu ne beewuunya nnyo omuddu okubeera ng'asiraamuse n'aleka ng'atowe nakanifatwa gati mbeegayiridde olunaku lwajjuma oluddako mujje munnyambeko twokye essabo nti kale wayita akaseera juma yawedde bagenda okumuyozaayoza aba ali awo ng'alaba emmorokeze ya bbeeyi bukadde 435 eva Kampala siraamu tuzze nti sanyusa obbalaba muzze kunjozaayoza nti ffe tuvudde Kampala kiki twawulira nti olina b'okoleddeko ku nsonga zaabwe ne ziggwa nange nzize okunsawula nva Kampala naye ngenda kukuwa ssente sajja n'avaamu ekigambo ekiga nti inni asilamutu bannange nasiraamuse tiga basiraamuse nti bwe mba nasiraamuse nabirese era n'omuzikiti nabagambye olw'omukutaano olujja bagenda kwokya ssabo namugamba ng'atonsaze nnyo mbadde nkuleetedde ku ssente genda mu mmoroka mwana gw'oleete briefcase erimu nasumula briefcase ogenda ogisumula nga mulimu miliyoni nga ndowooza 50 siraamu n'ayitaba naga zonna zibadde zizo ku byenkuwuliddeko mbadde kino kyekirabo ekikusaana ng'onkoleddeko ku nsonga zange omusajja ekigambo kyeyakozesa kikyabobbesa abantu omutwe wadde Allah yamujjulula yagamba kankaafuwaleyo omulundi ogwo zino sente tezireke kanja kuddamu nsiraamuke kyeyogera kankaafuwaleyoko omulundi ogwo nja kuddamu nsiraamuke omuddu kyeyakola n'ayingira mu ssabo n'aliggula lye yali aggadde ne bayingira ne briefcase tebaamanya nti keekaali akaseera ka Allah okumutwala nga bategeeze bwekibwa Allah jalla jalaaluhu nti walikulli ummatin ajal idha jaa ajaluhum la yastakhiruna saa'atan wala yastaqdimun yali tamanyi ti ajali yeeyo baleeta omuliro okubeera nga kwagenda okusamirira omuddu omuliro gwennyini baggadde essabo Allah akayumba n'akakwasa omuliro ne kajja ne basirikkiramu bombi ne ssente zaabwe n'omugagga briefcase yasirika na bombi ne basirikkiramu nga teri avuddemu Allah jalla jalaaluhu najjulula omuddu wa huwa kafirun mushrikun beera ku masabo gotomanyi lunaku ki lwogenda Allah ayinza okutwala naye ng'akomekkereza akututta oli mu ssabo era wetegereze nnyo ebigambo by'omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalamu attegeeza n'agamba nti fawallahi alladhi la ilaha ghayruhu ndayira Allah talina asinzibwa mu bukakafu bw'okusinzibwa okuggyako ye inna ahadakum la ya'malu bi'amalin ahli aljanna omumu mwe tuyinza omulaba nga emirimu gyakola gy'abantu bamujjana yusalli asaala n'okusiibaasiiba nga ramadani bwenaatera okutuuka naye olw'ebikolwa bye byawangalyako hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa ziraa aba bulayi wakati we ne kabbuli ye luta Allah amutwale fayasbiqu alayhi alkitaba Allah n'amukyusizaamu wennyini awo olw'ebikolwa bye fayamalu bi'amalin ahli nnaari
n'atulaga nti ebikolwa bye by'abantu ba mu muliro. Allah n'amujjulula ng'ali mu ssabo. Otunuuliranga nnyo enkomekkerezo yo okulaba nti Allah takutwala ng'oli mukaafu. Kubanga omuddu ayinza okukeera ku makya n'awangaala nga ye mu bulamu bwe akimanyi bumanya nti akyalinayo emyaka mingi afe, n'akola kafankunaali w'amazambi. Daba Allah bamujjulula ng'ali ku zambi lyennyini ly'awangalirako. Kyebala omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam mu hadithi ey'ekitiibwa yagamba nti ijtanibu sab'u mubiqaat, mwewala amazambi omusanvu agataliiko kuwona, agataliiko jja n'okuggyako muliro. Omuddu gagenda okuwangalyako agafiireko Allah amujjulule nga tagenda kuva mu muliro. Bwe yali agogerako lyasookera ddala yagamba nti ashiriku billah, kwe kugatta kuwa ekitiibwa Allah. Eryo zambi ddene mu mazambi agajja nnyinigo mu busiraamu. Yenna afa ng'alina ezambi eryo fahuwa kafirun mushrikun, yenna afa nga mushiriku wa ma'awaahu nnaari, obudde bwe muliro tajja gwona. Era Allah jalla jalaaluhu mu aya yennyini gye tuli mu kwogerako yakomekkereza omuddu amuwadde wagenda okubeera, naga talina wagenda wonna, agenda kukomekkereza ng'ayingidde omuliro. Wa fi nnaari hum khalidun, mu muliro mwagenda okubeera, bwe buyingiriro bwe. Mu ssuula emu mu Qur'ani mu suratu Bayyina Allah yayogera ku bakafiri n'abashiriku, yagamba nti inna alladhina kafaru, mazima abakafiri wal mushirikina n'abashiriku fi naari jahannama khalidina fiha abadan, bagenda kubeera mu muliro mirembe na mirembe. Kubanga eriyo abagenda okubeera nga balina essuubi. Yenna anaafa nga alina shahada, oba oliawo alina essuubi, abadde ayina amazambi, oba oliawo abadde mwenzi, oba oliawo alina obuzambi bw'abadde akola, ajja kuyingira omuliro akaseera kanaabeerayo, naye ng'alina essuubi nti agenda kuvaayo ayingira ejja naba munaazeeko ebisiiriiza. Naye ate omushiriku tagenda kuva mu muliro khalidina fiha abadan, agenda kugubeeramu mirembe na mirembe. Allah atuwonye omuliro ya Rabbi. Ye omushiriku tagenda kuvaamu, yenna alina essabo tagenda kuva mu muliro, yenna anaafa nga talinaamu kapeke ka la ilaha illa Allah tagenda kuguvaamu. So nga ate ono oba oliawo alina essuubi. Allah jalla jalaaluhu bwe yali ayongera okutegeeza mu Qur'ani mu kabenje ennamba 4 ak'omuddu agatta ku Allah talina kisonyiwo mu maaso ga Allah. Yenna alina essabo talina kisonyiwo mu maaso g'owekitiibwa Allah, ke kabenje ennamba 4, talina kisonyiwo. Allah bwe yali amogerako mu Qur'ani mu suratu Nisa yagati inna Allaha la yaghfiru an yushraka bi, mazima Allah jalla jalaaluhu tagenda kutuniza liiso lya kisa, liiso lya kusonyiwa ku muddu amugattako, ku muddu alina essabo, ku muddu yeesibayirizi, ku mukyala akyateera bbaawe gwagenda okufumbirwa, gwateeramu kacisha w'ebyokulya. Kubanga waliwo shiriki, shiriki tuyinza omumanya mu buyumba bwokka, bal waliwo shiriki ng'ali fi qulubi nnaasi, nga shiriki ali ku mitima gy'abantu, naddala bano abeeyita bassenga ab'emikolo gye bali bemupangisa, ne baddira Hafisu agenda okufumbirwa Umaru, ne baddira ebikyafu ne babiteeka mu luwombo, bagenda bbiwa Sulaimaani agenda obbirya, naye nga byagenda okulya agenda kulya kazambi.
okumanya bye bateekamu kazambi ne Allah yabayita kazambi abashiriku mu surati Tauba aya 27. Allah gati ya ayuha alladhina amanu abange mwe abakkiriza mukimanye innamal mushrikuuna najas. Allah tayina zambi lyonna liyavumirako okujjako yaddira omushiriku namuyita zambi namuyita ekivumo ekinene. Olyo kushiriku nagamba wange najis la ilaha illa Allah oyinza okunyiiga n'olwokuba nti nawe byoliisa omusajja basenga be batera okukola. Lumu nali ku social media kadde wafe Allah musasire ng'abakyala bawa obujulizi, kadde waffe Sheikh Miradu Kaluma, abakyala nga bawa obujulizi ku biki be baliisa abasajja ku mikolo ne babitematema naddala bye muyita ebyobuwangwa mwaba byagala ennyo. Bakyala babyogera ennaku n'enkwata naye nga bwe babikubuulira emmere ekulema okulya, naye nga abaami bye balya era mujja kusigala nga mubirya singa ebbanga lye munaamala nga temunoonyeza bakyala ba ddiini. Okumanya babi nnyo Allah jalla jalaalu yatuusa batugaana mu Qur'ani mu suratul Bakara aya ya 221 yagati fala tankihu lmushrikati hatta yu'minna. Temuwasanga bakyala bashiriku kubanga bamwe n'abawasa abakyala abashiriku bagenda baliisa kazambi. Yabatugaana obbawasa. Lwaki yabatugaana? Akabenje ke balina kanene nnyo ke bayinza okutuusa ku umma. Sajja watu ne bamuteeramu ebiragalalagala n'abeeraawo nga kiringa ekiwottonono, naye nga basenga be baabikola, naye nga tebaabikola lwa nsonga yonna, banoonya kubaagala. Oyo shirika b'ebitiibwa nagwe kanaatanda n'akola shirika afaanaganako bw'atyo, Allah jalla jalaaluhu agenda kumuyingiza omuliro gw'atagenda kuvaamu mirembe gyonna. Sabo ekibwa Allah atutaasa abakyala bwe batyo. Allah agati wala amatu mu'minatun khairu min mushrika. Okuwasa omukyala nga muzaana amakulu munyomoofu nnyo famire gy'avomoofu nga waliyo eddiini khairu mushrika, asinga gwojje mu famire ey'ebbeeyi naye ng'agenda kukuliisa gasiya, tafuddeeyo ku basenga baleese, basenga bapangirire abadde gye bawangaaliramu. Kati kabenje kanene nnyo okuwasa omukyalo omushiriku kubanga agenda kukuliisa kazambi, kubanga ye mwenye zambi. Allah bw'atyo byabagamba mu Qur'ani innamal mushrikuuna najas. Abantu abo mulaba kazambi, Allah n'abagoba n'emizigiti. Kabenje kanene nnyo Allah okubeera nga addidde ekibinja kyayise kazambi ate nga gwe kyewettanira. Waliwo shiriki ow'omutima gwe twogeddeko, omutegeerera ku ki? Omutegeerera kubeera nga gwe omutima gwo gwagala nnyo Allah by'atayagala ng'ate gwe by'oyagala. Ekyokulabirako eriyo abalina ebika byabwe, nze ndi siwasa wa mmamba. Oyo shiriki wa mutima era ng'otamwa nnyo okulaba omusajja awasa ow'emmamba w'emmamba. Sematimba okuwasa nanca, tozimbye essabo fizikale naye essabo olizimbye mu mutima, ekiraga nti naawe oli mushiriku. Oyo shiriki wa mutima. Okubeera ng'oli wansi zirya lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka, lwaki gwe Allah byafuula halaali obifuula haramu? Oyo shiriki wa mutima. Bw'onaagenderera bw'otyo ogenda kuva mu duniya ng'oli mukafiiri. Allah atuwonya obukaafu.
kati eyo shiriki wa mutima gye bali abaddu ng'era atamwa nnyo okulaba nti owendiga awasizza bosa awasizza nabbosa. Shiriki tomukoze nga bw'ozimbye essabo, naye shiriki atudde mu mutima gwo. Allah atutaase shiriki. Shiriki ateekulwamu emiteeko esatu. Omuteeko ogusookera ddala gwe bayita shiriki al akbar huwa ibadatu min dunillah aw bigairillah, kwe kusinza ebitali Mungu. Ebyonna biteekulwamu emiteeko mingi gye tutasobola kugenda, ng'omuteeko ogwo munene gulimu n'abaagala ebika byabwe okusinga ne Allah. Kabaka amwagala nnyo bw'aba afiiriddwa omuntu w'okulisegera alina ekigambo ky'ayogera. Kigambo ki? Ssebo Ssaabasajja Kabaka gwatusinze twakuuma bubi. Abyogera n'enkofiira eri ku mutwe. Kafarta kharajta min almilla, w'okyogeredde nti Kabaka gwatusinze twakuuma bubi, tolina njawulo na wakati wa muntu alina kulya mbizzi. Gw'okuume gwe kubanga oyagala bakwagala, oyagala kwera maarufu. Ssebo tusonyiwe Ssaabasajja Kabaka, twakuuma bubi. Abamu ne beeyala wansi, so nga ate tulina ebiyungu ebikkirizibwa okuwa omuntu ekitiibwa, ne wabeerawo n'ebiyungu ebitakkirizibwa kuwa muntu ekitiibwa. Allah alina ebiyungu okuva ku 6 okudda waggulu ku 7. Ekitonde kirinako ebiyungo 4, mavivi na bugere khalas. Singa kakutanda ekitonde n'oteekawo amavivi n'obugere n'engalo, obeera osinzizza ekitonde ekyo. Ebyo ebiyungo bya Allah, abamu beeyaze ne wansi. Yeyala wansi kubanga amwagala nnyo Ssaabasajja. Ebyo temwagala biwulira, naddala Abaganda ennyo, naye tulina byogera, oba mutuvuma mutuvume. Naye nga ge mazima kwe tugenda okuwonera. Yenna anaatuuka mu maaso g'Ekitiibwa Allah Jalla Jalaaluhu ng'alina shahada, anaaba awonye. Yenna anaaba ne shahada, olina ebimu by'olina okwerekereza. Nga ne bw'oba obyagala otya, obireka. Lwaki obireka? Kubanga eddiini ye ebigaana. Kubanga waliwo ebyobuwangwa nga bikontana n'Obusiraamu. Waliwo ebyobuwangwa kubanga ebyobuwangwa ddiini, ate omuddu taba na ddiini bbiri. Yenna anaabyekulirizaako mu dduniya ovuddemu nga toli Musiraamu. Ne bw'onaayambala enkofiira n'oyambala ekkanzu, ekirevu n'okikuza ne kiba kinene, ng'okyayina ebyobuwangwa by'oyagala ennyo. Nga tuhibbunahum ka hubbillah, obyagala nnyo nga bwe wandyagadde Allah. Kati kabenje kanene nnyo okuva mu dduniya ebbanga ly'onaamala ng'ovudde mu dduniya ng'olina shiriki. Aya gye tubaddeko Allah Jalla Jalaaluhu yagamba, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tajja kusonyiwa kitonde kimugattako. Wa yaghfiru ma duuna dhalika liman yasha, ayinza okusonyiwa obuzambi obutonotono bw'ali baayagadde. Adde otambula n'okoona munne enkokola tategedde n'anyiiga, olinnye engatto y'omuddu n'anyiiga totegedde, naye ezzambi eriyitibwa erya shiriki okuggyako nnyini lyo ng'atodde shahada. Allah wakuggira mu dduniya ng'okyalina essabo, oviriddemu awo. Tegerekese bulungi. Teka kutana nova mu dduniya ng'olina shiriki. Nagatta waman yushriku billahi, yenna nagatta ku Allah Jalla Jalaaluhu faqad dalla dalalan ba'ida. Onaaba obuza olubulo olunene, onaaba ogudde mu kinnya kya fuuti 50 ne bajjayo eddaala ke wandiyitidde ng'okomawo. Eryo zambi ddene. Omuntu yenna gwe katanda n'afanga Allah Jalla Jalaaluhu tamusonyiye, anaaba aviiriddemu awo. Akabenje namba 5, namba 6,
akali mu kugatta kuwa ekitiibwa Allah jalla jalaaluhu. Kanono kawulire akabenje namba 6, omuntu afudde nga alina shiriki tasaalirwa. Omuntu afudde nga alina shiriki, alina essabo, tasaalirwa. Allah jalla jalaaluhu yategeeza mu Qur'ani mu suratu Tauba aya 84, Allah tayatu wala tusalli ala ahadin minkum au minhum, teka kutanda omumu mmwe neyekuliriza n'amusaalira. Teka kutanda n'osaalira omuntu yenna afudde nga alina essabo. Waliwo abo walimu ab'emirulu, mbayita b'amirulu, yenna omuwalimu akyanaaza omusiraamu alina essabo, yenna omuwalimu akyasaalira omuntu alina essabo, kubanga bagenda muwa emitwalo 2 ab'ebitiibwa. Omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalaamu yagamba nti yenna asaalira omuddu alina essabo fakad kafara bima unzila ala Muhammadin alayhi salatu wassalaamu. Gwe kennyini amusaalidde owoza kimu? Waliwo bano tuyayita baki, twandibayise ababuyabuya, bajuhala. Ani abagamba nti basalira omuntu omusango? Omuntu tasalira muntu munne musango. Ani abigamba? Ani abagamba nti tosalira musango? Tugumusalira kubanga yalondawo eddiini ye. Allah amuganye wala tusalli, tekakwezaako